ng'essaawa esigaddeyo mbale omukolo gw'okujaguza amazaalibwa ga Ccuucu ag'omulundi ogw'enkaaga mu ogumu gatuuke bw'otuuka mu kabuga k'Ekyengera abantu bonna bali bulindaala okwaniriza omutanda. Ebiyitirirwa eby'enjawulo bizimbiddwa ku luguudo olugenda e Masaka ng'ate n'embuutu zatandise dda okusindogoma nga n'abandi bwe banyenya ku galiba enjole. Wano tusobodde okwogerako ne ssentebe w'ekitundu ky'Ekyengera n'atutegeeza nga bo kaakano we watakyaliwo kibalobera kwaniriza mutanda olunaku olw'enkya. Amazaalibwa ga Ssaabasajja tugeetegekedde mu jjiya nnene nnyo nti olwaleero eggombola yaffe yeeridde empanga okubanga eteekateeka amazaalibwa ga bbaffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. N'olwekyo omulanga gwenkubira abantu bonna kwe kuba nti mukuuma obuyonjo mu kitundu kyaffe baffe agenda okuyita mu ttawuni yaffe ey'Ekyengera nga wayonjo. Atedde ekkubo lyennyini erigenda e Naggalabi awagenda okubeera omukolo omukulu na wano obubonero bwonna obuliwo bukulagira ddala nti beetegefu okwaniriza omugenyi omulindwa. Wano bwe twolekedde Bukkolokkole wagenda okubeera omukolo guno enteekateeka nayo ziri mu giya ng'eno aba siteegi omulimu bali mu kukwazza wamu n'abaaziweema okubakukanaayo kyani okulaba nga buli kimu kitambula bukwakku olunaku olw'enkya. Twogeddeko n'atwala ebyokwerinda ASP w'eggombolola y'Ensangi n'atunnyonnyola ku ludda olw'ebyokwerinda nga we beetegese. Ebyokwerinda tumaze okubinyweza mu kitundu era twatandikirira ddala okuva ku kudduka kwa Ssaabasajja okubanga tudiployinga okulaba nti twetegekera ebintu byonna ebiyinza okujjawo ng'obutujju. Abasirikale baffe kwe bali ku ground tudiployinza aba traffic ku nguudo okulaba nti obubenje tetubufuna, naye era nga bumanyi ebyokwerinda si kirungi kusitula ebintu nga zi laptop okujja mu mikolo ng'eno bweba iPad beera nayo mu ngalo bw'oba opaakinze ate togireka mu motoka kubanga oluusi ate obuntu obwo obutonotono amasimu bye bireetera abantu baffe okuba nti benyigira mu kumenya amamotoka. Ate y'omukulu w'essomero lya King's College Buddo omwami Patrick Bakkamale ng'eno we wagenda okubeera omukolo gw'enkya atutegeezezza nga bo bwe bawulira essanyu eby'ensusso okukyaza omutanda n'atulombojjera n'enteekateeka zaabwe nga bwe ziyimiridde. Wulira essanyu lya nsusso era twesunako nti ffe beeyasiima okubeera nabo nga ajaguza emyaka 61. Kya mazima kisaanye okujja e Buddo kubanga ate essomero lye bajjajjaabe bakitaawe bonna gye babadde naye yennyini alina bingi byatukoledde tujja okulombojja enkya. Era n'atutegeezezza mu bujjuvu emikolo egigenda okukolebwa maaso moogi olunaku olw'enkya. Ffe ng'essomero ly'e Buddo okulaba nti azze tugenda okuggulawo geeti empya atugulirewo wankaaki gwe tumukoledde ng'ekijjukizo eky'amazaalibwa ge. Si ekyo kyokka ajja kusimba omuti ate n'okuba nti asaanukula aggulawo oba atwoleka unveiling busts z'aba headmasters abaasookawo edda. Nga waliwo okwebuuza okw'enjawulo obanga Ssaabasajja mu buwangwa ateekeddwa okudda mu kifo ky'e Naggalabi gye baamutikkirira omwami Kimbo wa Mukalazi ng'ono ye Katikkiro wa Ssemanobe atikkira Kabaka atutangaazizza ku nsonga eno. Ssekabaka Muteesa yakomawo taata Pulito Omutaka nga muleese n'asuula kuno mu nnyumba ya jjajja Omutaka Nnume era n'amutegeeza nti bajjajjaabo basuula bubi. Ssaabasajja yamalako ennaku 2 namba ng'alambula mifu muno. Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa n'alagira bazimbire bajjajjaabe ennyumba 5 era zaazimbwa. N'olwekyo Kabaka bw'amala okufuuka kabaka nga ye kabaka akomawo naye tadda wali Bwanika tadda wali Nakibuuka awo watadde era tayitawo okugezesa. Gano ge gagenda okubeera amazaalibwa ga Nnamunsi ag'omulundi ogw'enkaaga mu ogumu era nga ku luno asazeewo gabeere ga byafaayo ng'omutanda asiimye Bukyalubanga lwa Mmindi agakulize ku lusozi Buddo ng'eno gye yakwasibwa ekifundikwa bwe yali atuula ku Namulondo mu mwaka ogwa 1993. Andrew Kagwa, WBS TV, ku kasozi Naggalabi Buddo.